ABAEFESO essuula 1 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Pawulo omutume wa Kristo Yesu olw'okwagala kwa Katonda eri abatukuvu abali mu Efeso n'abakkiriza mu Kristo Yesu. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuweera mu Kristo buli mukisa gwonna ogw'Omwoyo oguva mu bifo eby'omu ggulu. Kubanga yatulondera mu ye ng'ensi tennaba kutondebwa, ffe okubeera abatukuvu era abatalina kyakunenyezebwa. Yatwawula edda mu kwagala okubeera abaana b'okuyita mu Yesu Kristo, nga bwe yasiima olw'okuteesa kwe, ekitiibwa eky'ekisa kye kiryoke kitenderezebwenga, kye yatuwa obuwa Mwoyo omwagalwa. Mu ye tulina okununulibwa okuyita mu musaayi gwe, okusonyiyibwa ebyonoono byaffe, ng'obugagga obw'ekisa kye bwe buli, kye yasukkiriza gye tuli mu magezi gonna n'okutegeera kwonna. Kubanga yatumanyisa mu magezi n'okutegeera ekyama ky'okwagala kwe, nga bwe yasiima yekka okusinziira ku nteekateeka ze yategeka edda mu Kristo. Entegeka ezaatuukirira mu kiseera kyazo, okugattira awamu ebintu byonna mu Kristo, ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi. Mwoyo naffe mwe twafuukira abasika, bwe twayawulibwa edda mu kumalirira kw'oyo akola byonna nga bw'ayagala mu kuteesa kwe. Ffe abaasooka okusuubira mu Kristo, twategekebwa n'okulondebwa tulyoke tubeerewo olw'okutendereza ekitiibwa kye. Mwoyo nammwe abawulira ekigambo eky'amazima, enjiri ey'obulokozi n'okukkiriza bwe mwakkiriza, mwateekebwako envumbo n'Omwoyo omutukuvu eyasuubizibwa. Oyo gwe musingo gw'obusika bwaffe okutuusa envuma ya Katonda lw'erinunulibwa, ekitiibwa kye kitenderezebwe. Bwe nawulira okukkiriza Mukama waffe Yesu okuli mu mmwe, n'okwagala kwe mulaga abatukuvu bonna, kyenva sirekangayo kwebaza nga mboogerako mu kusaba kwange. Nsaba Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo, Kitaffe ow'ekitiibwa, abawa omwoyo ogw'amagezi n'ogw'okubikkulirwa mu kumutegeera ye. Emyoyo gyammwe we gibikkulirwa mulyoke mumanye essuubi ery'okuyita kwe bwe liri, n'obugagga obw'ekitiibwa eky'obusika bwe mu batukuvu bwe buli. Era n'obukulu obw'amaanyi ge agasinga ennyo eri ffe abakkiriza bwe buli, n'obuyinza bw'amaanyi ge bwe bukola. Ago ge yasookeza mu Kristo bwe yamuzuukiza okuva mu bafu, n'amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo mu bifo eby'omu ggulu, waggulu ennyo okusinga okufuga kwonna n'obuyinza n'amaanyi n'obwami na buli linnya eryatulwase mu mirembe gino gyokka, naye mu egyo egigenda okujja. N'ateeka byonna wansi w'ebigere bye, n'amuteekako okuba omutwe ku byonna eri ekkanisa, gwe mubiri gwe, okutuukirira kw'oyo atuukiriza byonna mu byonna.